Hajat Sophie Nantongo wansumulula kasa kuteka ziri anamwendeza kata kusawo musanvu program bagita weekend palapase atumaliriza era nga banenjaga congratulating Kasuku bebamu ku panelist abagenda kubera nti babuuza mwami President Museveni ebibuuzo nakulugena bera lwancha sawa 5 mubereko musajja wange Keisuku furufiga mukambwa agamba Kasuku agenda kubeera mu State House Kasuku wazabanga kuku yo muku bagendo kanyo mafene lubuto choto samuhanga ne furufiga simu sanyufu katono wulira gabo kana gundi wa mtu nze mbatwala nabo babadde bagenda bagenze mu nkukutu era kulafu tatachayogera nabo sitasa tachabanyega sitasa kati yagenze wajaja na Rwaiso appointment bagituulira era mu kugenda bamujjeeko lwaki bamuyita bannamwe nze newunya nnyo fatigambagamba ekintu kimu kye mutamanya mulaba namawulire abo nabona abali mutuwa abakenze batwala ne balaba muzeeyi abaana abali mutuwa be bali supposed okulaba muzeeyi bamukavalinge bamujjeko interview bamuwulire biki omanyi bwe tuba tutambula eyo kati olaba abaana abaliyo kati kangeze kuba Kenya media bane ba jobless we basuze abantu babajja kati diru yali bweti okimaiti bana abatambulira bano sawe na ade batambulira President Museveni be bayina okugenda kugundi eyo kati mbu baba sudde wabali ne baleta abapya kati diru eno wali wajirimu ensonga ki bafunye bana abalala waliwe balesa abalala anti bakasukono kyagamba ne kasukulu yegobera bintu binga yegobera bintu bi kasuku yegobera bintu binga naye kati waliwere omukono ogwaliwo wali bano bali papa subiza nti bajja tula kokono omukulembeze ne list ya fuluma atayinza munyumba bati tabirimu ebibadde tawula mu state bati mwali ira yateredde bati mwali kuzura musanvu 52 M03 ogeno bera ngoita katono nnyo togire ku bigambo mpola bati mwali naye diru Kasuku ayeka yegobedde ebintu bi halo abekitibwa sebo balamusiza nnyo kale sebo erinya Zex Birotoloto pamoja Birotoloto libirangirangi ayunga sebo naye mukonyeko ku nsonga ya omukulu Eddie Kenzo yasoka natukubanga ennyimba nga atulaga nti alumirwa naddala omuntu ona mwana munnageto naye atuuka ku lujjuliro olunene alowooza nti n'abageto balese wansi nabo bafunye olujjuliro olunene era Eddie Kenzo ye muntu asobola okutwala ku kibira ky'emiti n'agamba nti olwo lusuku olugudde akaleka kibira kya kalitunsi kakati abantu ng'abo ekyamazima baba tebagasa ggwanga kuba kati awo Kenzo olaba waali yandibadde ng'alina n'abayimbi kaŋŋambe nga 10 nga bonna baliira ku ye ngera yabateeka namu okusobola okuba nga balikodinga ennyimba naye okirabira ddala nti yakivaako alinga atakyalina muyimbi mwebale tuweereza yoyo omukulu agamba ali ku nsonga ya Eddie Musuza Kenzo Chachiri davuko mchayogeddeko tegezo talina bayambi halo sebo halo pende wakiso totuwe mula tidona bawe mwana yake ngambo yo mwana atunda bufiriji ne pako okugamba nti omuntu baba yimbira NRM mweta bana musa abana obuzibu atayimbira nupu ngati kusaidia nupu ye abafiri na ati abategeza kintu kwimbira NRM bawa kyama nupu ya batachama omubuzize ekibuzo bamuyita dafuko promoter se wabu pako sebo agambye ng'ogamba nti abayimbira NRM bagenda kufuna obuzibu abanupu bonga tebabufuna sinagana bagenda kufuna obuzibu nabuuzizza nagambye Kenzo anakola show mwaka ogujja ampulirize mukadde wange nyo mpulirize penge mwami penge nabuuzizza Eddie Kenzo mwaka ogujja anakola concert sinagana agenda kufuna obuzibu kale halo betuwaka eteredde ko dobozi omansuka ono mugula Emmanuel mwami mugula jibo jiwo ina tete ngasi kyamuulira ndi wanene echadondo east yesebo wamuwadanku nyingi obadde otensota se mukulu davuko moyo mwagala nnyo waddala tazanya
wadala tazanya program ajinyumisa ya neze simbadde njagala mukulu David Komaya ntangazeemu mukulu Museveni biki yayogedde ku Nambooze eri n'ensonga endala mukulu Eddie Kenzo ye yatwawukanako ffe ab'emagere olw'ensonga emu babiri mukulu Eddie Kenzo tasobola kwesimbawo kuba MP mu kifo kyonna ekyo kimanyikiddwa ensi yonna ekimanyi kati uliriza ebigambo bya mwami Museveni ku Nambooze kale ssebo kale bigambo zabiyina anejali kulokuliga tunigenda kwa program namba akazi kaliyo nani mkono abete Nambooze wali awo bali ya mukanda kuno muntu wa opposition akazi kaliyo nani mkono abete Nambooze wali awo bali ya mukanda bebe bigambo bya President Museveni hello Sebo. Yebale ko Sebo. Na kale Sebo. Na jebale. Kale. Sanga kondo mutukoye. Ochiraba. Bola abantu becha wane bamala ne badda kwenale mu ne bagivuma. Ochiraba. Mutukoye. Tubakusembeza abantu abababererawo bagenda ne baleeta abantu atabavuma government ne babasembeza ku mwami kati omuntu abagala Museveni agenda kubuuza kibuuzo ki era kino tukibagamba nga we bayisa abatagala Museveni tebagenda mwagala era bajja lwa ssente bagenda kujja lwa ssente mwagala milioni 10 buli mwana milioni 10 byonna nakufunye bagabane bagenda bawa milioni 10 buli muntu milioni 10 yes zebagendo bawa yes mwana agendo nyingira wali bagenda mu milioni 10 gona nagafunye gona namazo gafuna Fulanka webale nnyo kuleta mawulire ago n'oteekirira naye nga nze ngamba abantu ba NRM muli bantu babi nnyo temuvaliyuwinga abantu bababeererawo bano babaddewo notaleta kalifindika yanja ayogerede NRM uzuze ku byeyo limekanga numerero lwakuba nti ndi muwagizi w'enyakalama n'otwala baba osooka osirike yasi newe nabye Dubai walaba bye nayitangamu nga bakutu soja bannoonya kuba nti mpagira NRM e Dubai okitegeera lwakuba nti NRM ne Saudi Arabia naye ne batuuka akaseera nga president wulira rama ekisinga okunnuma president tagenda kulaba bannamawulire president tagenda kulaba ba YouTuber wabula president yayise ba TikToker era bulijjako y'abalango akalango ng'agamba president agenda kubeera ku TikTok ffe twandibadde omutwe omukulu ba TikTok ba NRM nga twandiriza president waffe bwe twagadde ebbanga naye mutuwe mudde nnyo atuwe muli babi nnyo ne batwala abakikira muli babi nnyo abantu ba NRM mukozesa abantu ne mubasuula Museveni atukoledde olubi obutagambi abo bonna yabasaanyaawo ani awandika oluyimba Skeleton yawandika oluyimba olwo Skeleton yali talented abo bonna gwe Chameleone omulaba by the way Skeleton bagira wamu ne Young Mulu kati Chameleone bwe kyongamba ndi ku nnyimba gyayimba okubanga bamuteekera omusajja omukulu okumwetisa ssente n'okumwambaza ziri kanzu kasita yafuna ssente ate lwakubalira koze yajja n'alingizaako ko mu Kyagulanyi bw'ati agekola Filipeeze mukube n'addayo naye kati bali bati Wizo n'ajja n'addayo ate ye Wizo bambi yali amenyekera bwereere naye nga wano kankubule n'ekintu kiri kimu kiriza obagaana nze nabeerangawo nga nkyakola ku Zai Plaza awo nga nze mpulira leediyo nga kuliko omusajja mukulu oyo gundi ona yasala ekiwata yambala ennyo essuuti aliwa musajja masajja mivule banne nga mpulira program y'abasajja mivule kati waneebeerawo tokyagiwulira akola ku leediyo wano bamukyaza abeerawo ebyaddala amazima nomba niwasanga ku mukulu sinza kumuviira mu ntebe nze oba toyagadde bwagazi oli mukulu wo ate simuweemu ekitiibwa ku lw'emyaka akatonotono tomuwa kinene nnyo muwe katonotono okugubira kimu nte watera kusooka okwewa ekitiibwa fe tukwongereza naye basajja mivule yeekola ebintu eyeesinga ne gundi ne rangi kyegambye president Museveni addira abantu abalimu ensa n'abafuula abatalimu nsa bwe twogerera tugenda genda tubeere nga twogera ku nsonga ya Kazibe Bashir soka owulire bino then after tugende mu maaso information fa abamulina Muzaffar kulisi ko kya kusiriza
ndi wano kati ngenda kubera mu byakulima na kulunda na kuba wawaka nanabye nenkola bwenti kale hey bana mwe awali ku radio ye atakulecho tononyeza mu biralera aina konso kubanga bwe biri eri ayo wobula nyata mu lyo nga ayo kubanga chikoze no gamba John Mayer Olivia wewe olaba atumira ne kubani niye atumira babako oyatuleta ne ku radio omusonyi agenda yalese simanyo omugundi agabese muzibu masembe nankeza neba ne mwakero lujja ebyafayo byange byetagera masembe akozeseze ebintu ku masembe ki omubi masembe omuuliza ndudo muuliza twogera nakozi yanimbe simu nakoma mulaba ko ngali ne kamera ne byali yamubuza namusula akwata video ye nga kamera kyakola Bobby era yakimukolete yadda wano kamera ni mugezi akatwe jinya nadda nasirika nalika suka nadda nasirika akata agenda okulaba ngono amuyise namupowa naga akambenga muno nagenda okula kamiri muyaye eyoka numba zimurungu mwami takusu omusajjawo Kasibe Bashiri Mbazira mwana mawulire munaffi wakolanga naye kati saawe nagamba obulimi bwebukola ebyobufuzi yabitadde eri ebyobufuzi obwobula yakomyewo mu kantu. Okay, cut now. Mama wange yangamba nti abantu balinga muyembe. Omuyembe gubako party embi. Ogisala ko noli ekisigadde. N'abantu bwe baba. Kazibwe Bashiri abantu bamunenya. Obutabeera otayiwaawo mubiri nga bwe yagamba naye abantu bayina obusungu bungi gyali naye Kazibwe Bashiri ayina bye yakola mu kulaba okwange Kazibwe Bashiri ayinza okuba yali atyo ne simuwulirangako nga jonkera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yasirika teyayogera simuwulirangako nga amuvuma simuwulirako nga amutyoboola simuwulirangako nga akakkanya Nuupu simuwulirangako nga ayogera ebitakwatagana ku Nuupu yamubuuziza nagaga osobola okutema omuti kwotudde yagamba wa Nuupu nnyo yes kati ayinza okuba ayina ebitagenda bulungi ne mu byonna ebyogerwa tewali kivaayo nti ekifaananyi kikino ng'ali eno tewali kivaayo nti wuuno n'agenda n'akola kino tuwulira byogerwa byonna byogerwa bwogerwa ebbanga lyonna mu parliament abadde agendayo wabula yasirika busirisi era gwe musango omunene gwalina ogumunenyezebwa yes gwogumunenyezebwa agenza okuvanga ga omubiri agenda guyirayo mu nnimiro kati akomyewo agambye biri yabitadde agenda mu bulimi now munkole engonjufu tokyawa Devcom tokyawa Ganja tokyawa Tegusulwa tokyawa Moze wabula okyawa bikolwa bye na byayogera kabe sitaani olwaliro n'avaayo n'aba nga takyasaanyawo kuzikiriza nakutta then sitaani tumwagala taba na buzibu mu bufunze abalokosi tukyawa bikolwa bya muntu na bigambo bye naye Kazibwe Bashiri bagamba nti bweba bagamba nti ye mubi nnyo ye mubi nnyo kubanga sizza wano eno program si byabufuzi ye mubi nnyo okusinga abalala bonna kyeŋŋamba abalala bonna tetubalabye bebabye kaadi ne batabuka hani boogera ebisonga abalumba Nuupu direct nga baali beyita batuukirivu tebaliiwo aboogerwako nga balidde ssente empya n'enkadde mu lwatu nga n'obujuzi bwe buli tebaliiwo yebalinga n'emidumu bagikyusa ne bagitunuza ekavule kyogamba kati ababi mu Nuupu baggwayo bakyalimu Kazibwe Bashiri yali abakulemberanga ye yasemba mwebali na kati lwaki nabo tetubatunuliza busungu bwe bumu tukwatagana kati endaba yange ku lwange ayinza okuba ensonga ye yali emu kusirika ne butadda mu bantu kibi tukivumirira nkivumirira ese kuvumirira kwonna naye ayina ebirala bye yakola ebibikirana asinga bangi kubanga ye Kazibwe Bashiri yategeerekeka bulungi abantu tebabanya waagwa asinga emisege egyekweka nga gyeyita gya Nuupu ng'oyinza n'omusemberera ng'olowooza wa Nuupu ng'ate tali mwe buli obumeso omwo bulya bufuuyirira bangi Mukama batwolese bangi Mukama tannabatwoleka bakyalimu bangi tubamanyire tewali bujulizi naye ng'omumanyidde ddala bangi kati nze ngamba bweti mu Nuupu mulimu ababi
n'abalungi ne mwenale bali n'enale mwina abalungi nnyo n'ababi jesse muyingo oyo mwaga mulimu abalungi n'abaki n'ababi n'ekyo Kazibwe Bashiri ye ebibye muwe performance z'omuwa ne bw'aba asomesanga birungi bya bulimi tekitegeeza nti ate bifu bwe buzibu bannayuganda ayinza okuba gwe wuliriza ebyobulimi byasomesa bibanga bikwatagana byo bitwale ayinza okuba nga wali yalemererwa naye wano ng'agenda kugasa bana wano ng'ajja kugasa n'abantu abalala betubeera nabo ganjole mukwano gwange n'abalala waliwo byoyogera n'ebitwala waliwo byoyogera n'esibitwala ne Bashiri bwatu bwali oba kiraba n'olwekyo omuntu mutunuulire content amuvaamu si ebyo byakola si bikolwa bye kati ebikolwa weebiri yes byatabuka nayinza okuba ebyobulimi kati abinyunyula bulungi ekirala yakkiriza nti nze byannema nti ebyo byanjokya saabisobola n'agamba naye wano kundokwa bameka abapolitician abatakkiriza ng'awedde ku mpagala byamulema ye batundatunda naye nga buli kaseera akomawo agugubira bw'omugeraganya ne Bashiri yagambye binnemye binjokeza bannange sibisobola ebyo mbivuddemu nadda mu bulimi lwaki tetwebaza oyo bameka bakyalemeddeko nga mulaba tasobola bwe luba lutala abawanise fulaga enjeru zebannanga asuddemu tawulo asinga ono gwe tulabira ddala nga bimulemye naye nga buli kaseera atwesibiryeko nze bweti bwe mulaba kale so that is Mwami Tegusulwa for you agamba omukulu kye yabala nnyo era tayogera bigambo yasigala mukakamu kati saawa eno obulimi seriously kabujjemu abasomesa okulima ne mungu akwata abaali Davcom promoter mugagga oyo mugagga nzayina ekizimbe kyemmanyi ku Salama Road awo kiri awo ekyengu akizimba buzimba yagula kigule yagula kiwedde ne bloka yakirimu mumanyi kiri ku kkuba n'oba osenya amanyi taxi eyimirira Kazibwe Bashiri nange sinje nyinza okumunenya eriemu yokka yabutadda mu bantu naye kyentegedde abantu talina kyabakoledde kawempaawo Kazibwe Bashiri yali anoonya capital olwafuna capital ewa mukamawe n'agamba ekitegeeza Mwami Kyagulanyi bizinesi ekola gomanya atwakakalaja mu bukulembeze manya bagagawadde bangi nze mmekano njankubuulire nze saakubera nkukiranya ng'abantu abalala nze nagenda eggulu wa Jerusalem sale ebbanga n'ebbanga naye nga olunaku lubwakedde ku makya Jerusalem oyo n'ata ebifaananyi by'abantu jakkeera oteme muneyibawo ate nga bali eno boogera bigambo era nze newunya omusajja waba yagenda mpozi yagenderanga mu nsi ali naggambanga neri sinagange nakugikola yabayimbi abagenze wajeno samula yesa akumwaira musajja wattu naye kyenzikiriza ku Mwami Kazibwe Bashiri kwe kubanga yamanya wajje capital n'asooka n'asirika ekyokubiri Davcom bw'ayogera bw'atyo mufuna kuba omusajja oyo kuva dda ekirowoozo kye bya bulimi bwe twatuulanga ng'abanyonyolaga bannaye bw'ofuna yagala n'oteekayo emmwanyizo era ekirala lowoozanga anoonya ate yamufunye gwe tusoose okufuna noza agende mu book of life record akkiriza nti siri muweereza omubaka Nambuuza luna kyakuna baba gundi President Museveni yabadde amusi ekyokuna kyanona kati nze waliwo abantu beŋŋamba nti singa Nambuuza okukala ku makyanga Kyagulanyi ye president Nambuuza asobola okufuga ebisanja 10 nga Mwami Museveni si kyokka kubanga olaba afuze bina nga avuganya gavumenti bayinza n'omukulira kalima mu buyinza nga yeesalirawo ayongerayo ebirala atwala ebirala nga bimeka Nambuuza era nze ekimu kye nanyiigirako kwe kumuddiza kaadi yali teyeetaaga kuwa woba oyera awantu wetwanga tuzze kutta mesi toga nti eno ya lubuto ezaala mmesi era yalekamu experience bonna balina obukugu yandibeze n'abafulumya Kazibwe Bashiri gy'alina kati gye twetaaga kubanga munupu tujja kwetaaga omuntu ayigiriza abantu ebyokusoma era nze nzikiriza ku kitebe bamwanirize sikayana muntu amuvuma tufunye omuntu agala kusomesa abantu wali oyagala Nambuuza bamufulumye nenu yali yeetaagamu ku abakulembeze abo abagundiddemu ku myaka ayambye eki kyembuuza kati mukadde waffe oyo kikiyerabidde abeemukono mu myaka 15 kyagenda okukola kati nga yakyerabira yamutukoledde bulungi era Mwami Museveni kati kivula Mwami Museveni yalikkirye ku kisanja kino agenda kuma bintu byabbye ne famire ye boto okitaputa bakukima entegera yange wengamba yogera ebigambo bibyo entegera yange wengamba bajja kukima bibyo entegera yange ngamba ajja kulabikira bibyo mu kaguni mu kaguli nze okuntwala kati oba mponyeza okwafutamu y'omwaka guno ogusooka tudde Kazibwe Bashiri oba ogenda balekera batosudde musibe nga tumalize ensoga ya Kazibwe Bashiri Kazibwe Bashiri
nze muwa credit era muyuza era ndiyo mukubagenda ogendewo kyuyinja manyi bulungi aji anjigiriza okulima nze njagala nnyo ogenda limirawa oyagala katundu oyagala mu agenda limirawa ajja kudambina ebyebikebe bibalaga nga TV sibi atali mbikebe Minista ajja kumpa ettaka. Igana bataka bayina ge batwala agobwe. Agabagabe. Ajja kumpa. Bataka ina mayiti. Kati toyina bewamwe basobola kuwaayo. Ewaffe ndagamba nze mugagge era nga sinatu ku lukiiko tetugenda maaso. Lwaki temufa? Tuveewo ffenna. Naye for serious note nze Kazibe Bashir. Teyadda mu bantu kituufu. Naye yamanya ntagendera kukomawo. Era tasumbuye bantu. Megaton kibi nnyo. Okubanga ffe mbi tuli baavu era kibi nnyo ga Megaton tagaba ssente oli n'abuuza zaazirina kati de bagamba nedda gusobola tagaba ssente kyokka azirina ebintu ebiro byawukana Megaton gonyiga tayina kati Kazibe Bashir tugenda kumwagala kwa capital yamufuna era kyemwebazaako n'ekirala yamanya wajje capital namanti ngwabane kyagula sigenda kutyoboola era batamu wa kadi nateke yajinona na jinona titi yatawa nene labaka yagamba musonye bamukozesa ku kitebe neti yabitugamba luli olwo yagamba abanzi be bitano twaleka kwa account ya gundi tiyatulaga account ejogera bwogezi kakati abantu bwe batyo era nze nandoza ndi Kazibe Bashir waba wenteekateeka mukama namuya mabira satu muga akyali mulamu atakumoye esimbe okwati emulungi okulagana yi yayogera amazima ate ne sente wazitadde tulabawo kino kiganye aba media abawadda emirimu TV ways n'abaana abasagula egundi abasimbe endekweza abazeetikka ebukoma nsimbi awo ya mukadde waffe nayo ekoma makindi etesana alawundi katwawo yakola kandi ate tunuza ndali etemereza lero bwe bakola nekyaliko kwerie baako yakola ko anniversary yawo kalenda yali akola yayi twakuba omupiira baguderi aje Kazibe Bashir nkubiddeko ebini naye tatudde naye abeeka wempe bamwevuma nagula salama tiyedda na kawempe jogo okimente kawempe yali aguzeewo ki guest house kiri wano kazo yagulawo ki guest house niye ababaka bangi lwako twakutyobola abantu mirandeko omukyaza wano asula eri mu nnyonyo niye akulembera beeri eri ewa ayambala sapule mukadde wange ina amaka mu constituency kikkirizibwa andi bagula amaka kasogula amaka obuomaze ne bagabasigago ne bagabagamu yensonga lwaki kati nze Megaton ati nze kawempe navaayo naye nsobola okugenda nenesimbayo tulina y'amaka bakuma kadi sirika Megaton kakubulira ekintu kiri kimu nakugamba nakulako okuprogram neganze manya ababaka bana mwami Kyagulanyi bye yaleeta ng'abamu bali basula mu bakadde baabwe ng'omu yali asula mu kazigo naye kati nga balina ebizimbe bikute ne mu mbina bina ebyobufuzi okimanyiti bizinesi yennyini bikute mu mbina bina tebigenda Kazibe Bashir agambye nti ebyobufuzi teyakola ki teyabifunamu yarazze kusoza yatazze kuweereza yarazze kusolooza kano okusolooza ne kugaana naga kambake guno omugati gwe nabaka ogwawamu tugende n'ogwo naye ebyobulimi yagenzeemu nzija bamusupporting kyokka era ebyobulimi ebyo teweekanga nnyo nga alina kabajeti kakoze nga kasaze ate nno ye yabagambye ate kati emikwana alina moze yabagambye abamugoberera mu abagenda omufunamu kuba abalimi batono nnyo abagaba amagezi era naye anoonya audience babadde yakkirira kati aliawo naye agirina mwamitego tewamulabi alina abantu nze omukubabeera bamugoberera ate ye newomuvuma bayizayo n'omuntu ava kino kankigatteko okujjako gwe nga toli wankyuka tukwegaba Kyagulanyi Ssentamu yagambye ng'ali ku kyaki guno omwaka tayagala kubanga ayogera ebigambo ebisongovu eri Mwami Museveni ekikulaga ki nti gwe naweerekeza message ng'ovuma kyokola kikyamu bw'obanga omukulembeze gwokkiririzaamu agaye nti tewali kuvuma naye abasajja abakulu beegumbulidde okuvuma simanya agimpombo simanya ani okuvuma okufuza okuvuma agimpombo yanvuma ne mutunuulya ne ŋŋamba n'omusajja mukulu lwaki avuma abantu amalirize agimune yamugee nti wooteri ye erimu embizi leka naawe kuyini eyakyogedde gundi egoggwa yakyogedde kalize mpaka jaji kugwa gende eri weyagambye kati yeye agiryayo yagamba mwoteri yoli emuki embizi nenga baji mpozi gugwa alangirire nti mpombo yagimulisa naye mpombo oyo alangirire nti mpombo yagimulisa munnaye kakubulya Megaton gugwa wagambidde mbu atunda ki atunda engulubi alabika ayina obugundi nze sinza kuwakanya byonna aveyo abyegaane ono wena ale muntu wa nupu beerwana politikali bwakola statement kati naye akole statement erumye ono okugitwala walwa tegusa kyadde ayogerako wali tuteekeddwa okwawula ebyobufuzi mu bizinensi zaffe
kisonye bwo kitegera bulungi aji mpombo kyesimanyi nti kati owekitiibwa Mpuuga wagende Dubai mpombo amugoba tamukiza kulya simanyi amugamba toyingira nze ndowooza eri business kyaji mpombo ekyo kivuma nnyo abantu anti lyerinnya kwatambulira okuvuma abantu kizibu okwawula business okuvuma yakufuula mulimu n'erinnya okuvuma yakufuula mulimu netavuma nnyo raba nono okuvuma nnyo tegeeza olaba mpombo tavuma avuma olaba mpombo yakuvuma davugo molaba nze nyiza okubyogera wano ate mbijukira video davugo molaba just yayogera gwe n'okitwala mu ngeri lwaki yali amwogerako naye mpombo bwe baleeta abantu abavumi b'oku social media aji mpombo tosobola munteerawo nze muteeka waavuma nedda musajja mumanyi musajja wa kitiibwa era bw'ajja ng'alina naawe obutakkaanya nze gugwa yankoze bulungi simubanja olwowulira nti akutteko naye nga takuvumye bebononya ekibiina ekirungi oga video agiwulira mpombo tavuma mbadde nsaba akola kiki kyakola kulebula akugamba bigambo ne bikuluma bagambako ngaani mpuliriza gomanyi noga video agiwuliriza mbadde nsaba oyogera ebigambo ebyo ku mpewo ngaeyabyogera gwe byogere gwe ganja yababyogera gwabakuyogera mpombo talina kigambo kyeyakuvuma nti ogambe owulira video mbadde nkusaba ebigambo byogere gwe babiwa so mu kaseera kano njagala tugendeko ate bemanyi baluganda ono yali awuze munne ku ssente nono yawola munne ku ssente ngani awula gundi ani oli yamuwaza mbaga nalabye azizaayo yazizaayo naye nange nzikuddiza nza nti nze tomumanyira nawe entamu ewulira mulo gusooka ekyo kasoma kiyako bakiyita kweka nze tewali buzibu ganja tozizaayo nze tonkola bintu naawe biwuali yamukoze eki yamuvuma ani asinga omwami Kashumba okuvuma yali atudde mu ntebe eyo ani amusinga okuvuma kasakati bonna beevuma naye muvumi naye yamuwuliramu nga yazaayo akasente naye muvumi era zamuvuma ansanyuka ekijja si muntu oyo my man oyo bamuyita Swaba Kasumba yakyuse era saaweero musamize bamutikkidde ebamuweyana ye lwaki buli akyuka ayagala nnyo eryabo lubowa gweomusamize litegeeza ne bamuweyana kweliri bamweyana lubowa gweomusamize litegeeza lwaki balyagala nnyo aye kati nze nsiba nze nsumulula ate bamuweyana kati gundi atulaze nti wampingu ate bamuweyana waliwo nakayaga ojja kujja mu kiggwa musomese Swaba Kasumba nze gundi yankuttemu Julie Potential andi wabyabuwangu nannono omuntu yategera okwera ebyobuwanga nennono atya tokkiriza mu byabuwanga byo ate byebiriwo tobimanyi sibimanyi ganjo ojja kubitegera kyobola nakusibiraawo ngenda kubeeraawo nedda yagambye musibe ekitasoboka kyekyo so ensonga za gundi za Swaba Kasumba nalaba boogera ebigambo bingi nnyo jjajja lubowa gundi jumba gundi ani agamba bigambo nti ate kino kye yakoze okubeera nti amukyusa bafunye obuwabuzi bw'amaanyi abamu Swaba Kasumba bamuyita mulalu ndi oyo yalaluka dda bwana ndamusenseze nga musiraamu naye obusiraamu tebuyinza tewalina bantu bakulu mubayita bamufuti abakulu b'eddiini abayinza okutula mu nsonga ate bakyasobola tutuula naye musajja mukulu ate nalabe baseka bagamba lakum dinukum waliya din alidde amazaga agenda yakozesezza obwongo n'asalawo ki ate musiraamu tebakaka kuba swali ne bw'oba otambuza enjiri y'obusiraamu omusiraamu omutuufu olina gitambuza na mirembe bantu bakwate bulungi bagazise Swaba Kasumba musajja mukulu ate mumanyi ali daidi eziwera ate mumanyi okitegeera si mumanyi nnyo mumanyi akusingako atansinga mumanyi lwaki akusingako nze nyinayo abantu emanyi Swaba Kasumba era ayogedde ko nabo ne basiraamu nedda gwomanyi gwabanga obamanyi anti ŋŋambye Swaba Kasumba mu bitabo sikakasa nti ansinga akusinga ebitabo ekitasoboka kyekyo kale so kakati yasazeewo ng'omusajja omukulu nali naawe osobola nga takakiddwa naawe osobola jjajja wange bw'aba teyasobola nange sijja sobola afiira ku myaka 10 oli mufumbo singa okyala osanga mukyalawo ng'alina emmega temukikola ekyomukwano okola ki
ngali mu kikolo ekyomukwano ne Megaton nga muleka nga nfuno anembanga sitodanga mu bwoti ate mba namu ogambanga ati simanyi obusungu kyebuko obuddo nedda sebu okola ki muleka no mwelekere nga nfuno omula bijujulu nno nga bingi byanja bili ekibuli awo Kampala muka Swaba Kasumba twegundi Swaba Kasumba mu bufunze jia Swaba Kasumba bambi abadde mwavu mukko Swaba Kasumba yalinga akola mu wino nga ina yimidala aje ne gujjao wakuma wino mundu gwasooka n'ogwokubera ne kokuyimba mpola mpola baize nali nkola mu complex awo nga tunda CD nga jjanyiwa nga lete ngo yawo Swaba Kasumba wino wevira oddala ne bazimbawo hamwawo amunamwa ya maduka yamuwa nomuwa yamuwa edduka na pankisini ya malala abiri so Swaba Kasumba niko kubanga asubule China nga alete ebintu Swaba Kasumba mu kusubule China mu ngeri ya onantu jera kisako obuyambi kibatwogerako ne mwami Kenzo wali mu program kusooka najjali aloni nava mateeka g'obusiga ekisiraamu yali kuba omuggo temukiriza kwola kakati weewola muzoso asobola okumpa ataano nga temuli magoba simanyi baba mungezaamu sikinako bwino n'ekimanyi nti yeewola weyeewola ssente Swaba yali ali China edduuka ne baligala erimu bambi agenda okutuuka alo nga lyo baligadde so n'asigaza edduuka limu ekisagaza yaliko obulungi embeera yatabuka butabuzi era ndoza mbasirabidde mu kivulu kya 2022 nga tava mu covid Swaba Kasumba yateeka kalenda awo ekivulu yategeka ku Idi enkulu ku Idi n'avaawo ekyana kitwali kigangaza ewaabwe kigangaza awo ssente ezatukumukira zonna ne ziggwawo bambi ekivulu kya musala mu bbanga mpawo kaaga n'omutwalako eruzira mujjukira bamusibira ki era ssente nga abanjibwa wava eruzira nadda ku mabiita awo nga wasula wana wali bamalaya bannange kiteekyo agezaako okunnyonnyola omuntu we Makindi ne Uganda musigire ekifaananyi ekikumabiito Makindi yafuuka kikolimondo ati abamalaya mwe bali ku mabiito n'agenda awabeera abakyala batupangisa ku bizinensi zaabwe ng'omuyita bamalaya kubanza manyi kintu ky'obulogo ojja kumaakuma omulimu ogwo gusigasiga kabbata nkubuuze wali ogenzawo ku dduuka okugula amata bagakuwa amata ngowaddeyo ssente nga lwaki bagamba kati abo bogayo obawa ssente bakuwa kyotwala kati waki mbanzi bawanza atabaagala anti ngegwotwala ki kira batupangisa ku bintu byabwe babisigaza batupangisa n'abeera awo omutwe ntalako genda kugatagata ng'olwavu naye baŋŋambye nasibye okulya mbu kuba namukubiddeko nga takwata nekwenkalika jumba naye nga takwata baŋŋambye badde mulimu guno muto wange Jemba baŋŋambye yagubadendako kambuuze nedda Jemba namulabayokku n'amaaso gange era nze Jemba ndirange yatwala anti baali ne Emma Gerard kiwewa abeerayo baali Jemba ne Emma twali tugenze kwata bintu nembala batandikira eno nga bali mbigere ne bayingira ne babagira bwe bati namula waba ogamba nti Jemba omulimu yagubaddemu naye kituufu nga nze abamu radio 4 nokagamba ku muganda wange Franka ya Kasumba nti gye yagenze gavumenti yanene ekintu kyekola enoonya girikiti kwesuula embwa gye yagenze abo tekuli yadde ayina tampeko y'amayembe ye teyanonye mayembe tekuli yadde ayina yadde tampeko ya mpewo kuba ekisooka kya byonna tewali muntu gwe banjula mu byampewo bamwanjulira mu kivulu adavuka omukimanyi nti mu busiraamu nze nsobola okutooza shahada naye nga siri seeka nga siri mugundiivu nnyo ne shahada era yagitoddeeyo nze ndi mukwogera ku byemmanyiiko ati ondeetedde byesimanyi ate kubanza ebyobusiraamu sibimanyi singa ombuuza bya bukatuliki ate kuba byensinga ati asobola okuva kale ewa Jjumba n'agenda ewaakalaadi kammwe kemwambala sisobola kukasoma kyogenda osapule manyi ogisoma kaakati ebyogenda okumbuuza simanyi ojja kunkozesa ensobi nkugambye Davcom mbadde njagala kansooke kulembwe nti katono nnyo then after tukomewo tunnyonnyole Swaba Kasumba wagenze agenda kubeera nti afunawo era nga ate ekimusibya ki teekawo abiri yagambye eri waliyo egundi kasita ofuna akasaba mwoyo w'amalwa abali ku radio 4 yita ku 0752 mukyala Lubowa M03 ngambye 0752 M03 awo bere nga kubira ku simu atubere nga twogera ebigambo olunaku olwayo.